kati full figure lwaki wasibye MC10 lwaki wamusibye full figure lwaki wasibye MC10 full figure va ku baana b'abantu full figure weesonyiwa abaana b'abantu gwe buli omu gwamusiba kati kyakusibisiza MC10 ogenda okwata abantu from nowhere be walina okusiba bakulemerera ate obeetondera ogenda okwata abantu full figure weefudde ekirala ovuma abantu toyagala bakuvume obeera sibanyaze fenga otuvuma full figure nze wanvuma tatange n'omuvuma nange nontwaliramu mbo tulinga amayinja kwe batawaaliza nga tetukusibanga nakangubi nangubi lekera ebintu by'okusiba abantu kana kulabye mwetwala n'abaho mwetwale namwe namuli ba state house gwe buli omu gwe wamufunira omulimu mwetwale n'abaho nze nange mbirengera bulengezi yono Frank aba ali wambulire gwaba oli waleta na akatoka kule ensenene mufulire ki Frank abawo kijano kimbulire what transpired sefuko nalabye emisango bagikujjeko sefuko koti ate yamaze nenga ti wanaita na dakikera sefuko wakoze live mwevume mwesibe nabagamba olunaku lwe mwagulawo ekkubo ly'okwesiba mwena mujja kubeera mu makomera saaki bagamba the day you open up the door of law you'll end up in prison all of you n'abasiba bajja musiba kati sefuko bakujjeeko emisango after emyaka 3 ne babadde bakagikujjako n'essaawa tezayise era oli ku press conference sefuko mumpitire wano ka Frank abawo kaleeta olutwe lwako wano tell me what happened kati MC10 bamusibye era full figure yasibye 10 mwemuvuma abantu temwagala bavuma muwebudde abantu muvumye famire zaabwe muwebudde famire z'abantu bwoba wayingira omuzannyo gw'okuvuma lwaki ate naawe batoyagala bakuvume nze nga sibasiba wano munkera kusolo tikunkomba matako n'oyo senkubuge naye nze mbatulina ne mbasonyiwa naye olina kubira omusumba bujingo ne mga pastor TV wagikola kunkomba matako kwa full figure ne senkubuge bankererangako kunkomba nyuma muri kumacha junior ne bankomba amabina ne abantu bano abatakuta nagisi boba abachi kati yo ne 10 naye mwamusibye mwabasiba abantu muna ababangerichi namwe bana abasibangera muvaayo kali nawulidde tikitoko muve ku tikitoko buli awulira nti akoye tikitoko dewammwe eno tikitoko si ya Uganda mbo tikitoko bajijewo tikitoko bajiwere siri walira muri tikitoko ye yakuzalisa abana batalina kitaabwe era ali tikitoko mwesi bakuzi app gwokuva wajja mu Uganda oyizaawo app ki wadegula condom eno tikitoko yabachayina si ya Uganda bachayina mutuleke app webe kutamye genda kundala Telegram jeri otulabayo wati togenda ku Twitter anti we wali abategeera kublokinga nawo gendeke wanyoko nina umeunya abantu mbo tikitoko siba tikitoko bajiwere sigate yali tikitoko gwe ane singa akulaba kwe kwasa bwe kwasa no mugamba ati abakuzalamu abana botamanyi yali tikitoko nayo tuko kuzala omwana mu Jofule Lutaya era tikitoko yabikola mwe kwasa bwe kwasa wano wali okyakola obwawo sigale wa Jofule Lutaya nga tikitoko era yali tenajja era yabireeta
otuko kuzaala omwana mu lutaaya twajazibwa kuba tusirika busirisi naye tumanyi bingi abantu just batabula butabuzi wa maasi nuga kati ono afaaki va ku tikitoko yaffe katikitoko tukawoomerwa akooyadde ewuwe bw'oba owulira apu eno ekulemye nga wazaala abaana batalina bakitaabwe excuse yourself and go kwawe watuukira ozaala mwana mu Jofule Lutaaya era teyali tikitoko nti yeyabireeta kakati mutuvire ku apu zino abantu batundirako ebintu byabwe ono sekasi ani ono yazaala omwana mu Lutaaya yemanyi nze nga mmanyi bingi oyo naye emboozi ndigibawa munkwate bulungi nga nyiize naye kati am happy njaddubawa nkubuulire what transpired tugambeko naawe gwe nninda bulinzi mpaamu up to August ndi rubawa fajasi abantu bamma tubalekera kitiibwa kyabwe okisegeera naye nga tumanyi bingi wano nuga nti omuntu ono kamusiriikirire naye mumpeemu up to August embozi ndigibawa ani yakola obwawe sigala ani yazaala omwana ki ekyamutuukako n'omwana ekyamutuukako kibuuze nze ffe tusirika naye tumanyi bingi kati wolawo omuntu asibaasiba abantu ogamba bannange oba ono mukube bbomu obanjireke naye ng'olina kukola ki so mutuvire ku tiktok akooyadde ewuwe wanje Junior tokuwa sente zaffe ovume empunga ne alinisikira yasamira muli naawe olinga amabina genda ozisabe ennyoko puuga mwana wa nnyoko gwe tolina kamwa kumuvuma eno pejo giseyo NUP kiringa ebyoya ja kuno naawe amabina go genda otawaaze NUP terina peji zaayo nze abavumira mpuuga saagoloza nkolamu NUP tomanyira naawe muwala genda oyola amaziga abawalabu mukubayambako olooza ndiwe NUP bisineka amannyo tomanyi mpuuga gyali lwaki tugenda n'omwevumira genda otawaaze nze toddangamu kumanyira kawala gwe gwampa ebyokola watandika ddi okupa ebyokola kalinga ebyoya byagondi byaliripazo sababu wala kuddamu kumanyira gompa ebyokola ngaani ye watandika otya gwe okundagira gwe nene okwogerako wano eno live ya nyoko yampa data gwe muwala gwe tuddangamu okumanyira nze sirya genda oli abeewa mu kisiraamu kiringa ekisinziro kyaffe kifa mayika mubeere omumaze okuyola amaziga abawalabu gabutuuse ku mitwe bugudde eddalu kajano kampogganira Jeniya lwaki tumwevumira mpuuga yankola ki lwaga empagira NUP ngenda bwesiriwaza gwatawooma amabeere gaagwa owunya ekisumu busolo oli wano manyira eno life si ya NUP genda eri ewa principal naye namubulokinga dda gawo manyira nabagaana okumpa ebyokwogera nakibagaanira ddala olwo olugezigezi mu lutwali ku live zammwe Junior talk about this togezaako manyi byembanziza okwogera mwatandika ddi mmwe Junior talk about this I have refused. Who told you to give me what to talk about? When did you start? Lolugezigezi. Naye mumanyira abantu. Nawe genda okole eyo oyogere byoyagala. Mumanyira
When we saw a comment, Junior talk about this. Go watch to Chogera, Kotoina data. Mbab mani byansezo okwogera. Bwoba olira tobyagala ng'otambula ogenda. You go. Shegu yansi. Ngeri gye nkuyita. So wama MC Chumi ali mukomera bamusibye. Kati ono Frank abaho yabimanyi ate abaho full figure yakuwoniza. Nagambo mujje mu bibozi byo. Abaho ogenda ogamba abantu nga wawa full figure sente. Yagambye oli munaku. Full figure abaho yagambye oli munaku. Mbutoyina na wosula. Era abaho bulijjo tumanyi toyina sente. Era nga bulijjo tugamba tubuuze full figure. Abaho full figure agembe oli munaku. Naye mbwe ate ajja kusiba. Mbwe omuvumi ekimala. Abaye jo bwe nazze mu inbox yo nembikuwa wangambye bugambi muleke. Abawo botidde full figure mbuulira. Abawo sagala otandike entalo z'otamale. Abawo bulijjo tugamba oyina abanene mu State House. Ne full figure nga tugamba mu ne President's advisor oba owaawa simanyi. Kati abawo tubuulire. Omukazi wamutidde. Lwaki abawo mulume entalo ze mutasobola? Watugamba full figure bwakuddiza mbojja muddiza. Tukulinza abawo sakulabye. Nazze mu inbox ya abawo nenkuweereza video. Notandikate kwogera luddicha. Muleke oyo mwesonywe. Abawo tubuulire. Are you going to fight or don't? Wano bulijjo musiba ba TikTok. Nga buli omu agamba ayina abanene. Kati abanene twagala kulaba anisa abanene. Abaliwa. Bulijjo abahojja. Leero ng'otidde. Mumpitire abaho wano. Ensi etegeerera ddala. Nti abawo bulijjo olimba bulimbi. Full figure agambye yakutwala mu State House. Byonna abawo bye twagala ojje wano otubuulire. Oba omukazi wamutidde jangu omwetondere. Abawo jangu wetondere full figure. Kati mumuyite mumontagengere. Bepika nnyo. Twagala twawula abasajja wama muki. Bulijjo abawo mutambula ne full figure abo we musiba abantu. Nga ffe tusirise. Kati kuluna abawo twagala ojje wano otubuulire ssebo. Abawo bulijjo tugamba oli mugagga. Full figure agaye toyina wadde ekikumi. Naga n'ennyumba toyina bw'osula mu kazigo. Fulanka abaho. Kasita muli ba mikwano bulijjo mwe abasiba abantu. Wano mwasiba pressure abo. Full figure natugamba nti era anoonya commissioner mbu mu State House. Agaye mbu omulimo wagufuna mu bukyamu. Yabawo okola mulimo ki? Byonna mbadde manyi ogenda kujja wano otangaaza eggwanga. Otubule n'omulimu gw'okola mu State House. Oripotinga waani? Gwe ne full figure mwenna era temulina mirimu. All of you are jobless. Kati mulipotinga wa? Waani? Muli mu Ministry of Presidents. Minister of President ne State House byawukana. Abantu babi confusing. Waliwo gye bayita President's office. Eri mu Minister of Presidents baladisi mwe basangibwa. Ne State House byanjawulo. Kati muliwa. Muli mu President's office oba mu State House. Which is which? Kwa ba advisor bali mu President's office.
tebali mu State House bali reporting Honorable Minister Babalanda yatwala ba advisor ne baladisi Abaho ne full figure ebintu bino mu bitegeere bulungi waliwo enjawulo wakati wa President's office ne State House kati mulimu eriwa bye bintu byabadde njagala tutangaze eggwanga Abaho atugamba mbu w'amaanyi full figure naye yazze nagamba w'amaanyi so we want to know who is who nze banne mu lutalo luno sina gwe mpagira just nze refu we want to know who is who so munonyeze Frank Abaho baba wana nnyo baba wana dda twagala tulabe ani asinga obululu Abaho baba wana nnyo baba wana dda twagala tulabe ani ayina abanene fuluminio ffe tuli wakati TikTok eyagala kumanya olutalo lugenda maaso wakati wa president's advisor ne president wa TikTok ani hey fatujja kunyumirwa ndaba muzi wa kulamisa n'entalo fetuli wa kunyumirwa bwe twenwera ka juice wama ina amaanyi alwana sora ataina amaanyi alwana omunafu talwana fetuli banafu leka tuleka ab'amaanyi ataina amaanyi tagwa ddalu nze kyava entalo za social media era abantu mbagamba toziyingira nga toyina maanyi entalo z'aba TikTok toziyingira nga tobisobola ataina maanyi tagwa ddalu walabyeko omulalu omunafu era abagwa eddalu bonna baba n'amaanyi gaabwe nze Junior I trust Abaho manager Abaho ajje mbuulire diru bwe yalipotinga ewa president ne full figure jatubulire diru alipotinga ewa president ne Museveni abonye umaye Museveni ayina abantu bangi abali mu government ye batamanyi President Museveni abonye kati obaabo bayingira batya ne president tamanyi how these two entered his government buli omu aleeta ebipapula bye Abaho jangwa na appointment letter nzerefu njagala saagala tusalirize njaya Frank Abaho ajje wano atwaga appointment letter ye ne ID ye ebintu byakulagako tukoya abantu okwerimbika wamma mu State House twagala buli omu aleeta ebipapula bye n'akawunti kwe bakusasulira omusaala awo tulabe naye tusooke ku buyigirize bannange nga tetunatuuka ku bipapula bya mulimu tusooke buli omu aleeta ebipapula bye kwe yasomera senior 4 Abaho gireete senior 6 tulabe obuzibu buvaawa nze nzereefu mu lutalo luno saagala asaliriza bigezo Frank Abaho ne full figure buli omu aleeta ebipapula bye ebyeducation tumale buli omu aleeta appointment letter tulabe ku Frank Abaho ne full figure wamaani munene ati buli omu yeeyita munene ate Frank Abaho wagambye wawa full figure sente mu million emu yakwegaanyi yage oli munaku
Eryokanga netonya. Omanye entalo za TikTok zino mbadde njagala tuziteekemu obwerufu. Baleefu tubeerewo. Olutalo lukwajje. Nze ndiwo kudiikira yalinga wiina. Kwa abawo wage mbu yawa full figure million 2 babyegaanye. Era abawo bagenda kusiba mbu. Full figure yabadde kukusolotera gati agenda kusiba. Ate mbu bwakusiba tokaaba. Puresha mulogo. Bana ababiri basiba puresha. Kati ekiseera kituuse nabo beesibe. Kyogamba gamba temusiba bantu. Omuntu teri nsonga lwaki oba omusiba. Puresha tannaweza na myezi enanga avuddeyo. Kati bano ate batandise okwesiba. Kyova puresha mulogo. Ye yasirika musajja wattu. Ani atabalaba abaho. Nga muli ku kooti bwe mugamba puresha bamusibe. Ng'oline full figure bwe museka. Ensoogi labye abaho. Frank ensoogi labye. What goes around comes around. Buli kyokola abantu. Naawe kijja kumala kikuddire. Mwasekanga. Bamusibe. Nga bawoli mu kooti oseka. Kati muli mu kuyomba mwerangira. Nga n'emyezi ena teginnayita nga puresha avuddeyo. Bakita kama is a bitch. Bw'obanga tonnakola bintu lowoozaamu. Ensi tebeemazanga mwesi tekoma kwolwo. Bino byonna ebintu ebibeerawo oddangako wabbali n'olowooza. Noga naye kino nkola kyaki. Kintwalawa. Ye kingasa eki. Kati abawo olabe nti ensi tekoma. Nze nabalabanga abantu bemwesigulirako tebabaliiko. Leo baana abantu bennagoba. Sibaba bagagagaga saja nkugulira omwenge nkutwale Dubai sikyayagala. Sikyayagala nagoba. Abantu ino balaga nti you can live without them. Musero tuwaba muntu akulimba mbu wakitalo nnyo ali important. Nabagoba. Abantu okuletera okubeeguya. Ningu ogenda otula munoga naye omuntu ona nnyamba kitewali. Kati full figure n'abawo bonna tewali buli omu kyali ayamba munne. Just village excitement. Muli ku kooti mukolawo ki? Musiba ba TikTok kuki nga nammwe muvuma. Nabo bavuma abantu. Ne bakabiza abantu. Olumana ne batiisa abantu. Nze olaba nze toyina kyoli. Abanayugamba mu kitegeere tebalina kye bali. All of them tebalina kye bali. Omaye wemuloza wemusisika n'abanene mbonamwe muli banene. Temuli banene. Ebyo byonna bye mwerimba tukola mu state house. Tewali state house gye mukolamu mwembi. Full figure n'abaho teri state house gye mukolamu. Just you are capitalizing kubutamanya bw'abana Uganda. Abakola mu government tebeewaana. Kumwena kumwani ayine motoka ya government. Aba ovuga markets. New model. Ono full figure ali mu Norway nkadde. Kumwena ani ayina UC. How do you work in a state house without a government car? Simple logic. Simple logic. Now we take a common sense. Buli ayina ekifo mu government ne motoka ayina. Because the title moves with the car. Babuze kadi za mafuta zaabwe ziriwa. Just babalimba abantu baddawo ne babajingirako nenge tubalina kibali baizawe. These are facts. You cannot work in a state house without a use. Tatanga ine motoka ya government. You see, weri yawo temujibuna bamu. Aina abakuumi. Nate yawumula baizawe yetakola. Neri bakyamubala because president yagaba mu omusala n'amagye bagamulekere n'emmotoka era ne office ye jiri kati gobeera otyango okola mu state house toyina mmotoka ya government musiba mu YouTube mwembi
Nze mbalaba muli mu YouTube. Muli mba TikTok kati State House na ebonye. Buli mufere yerimbise mu government yen. Bombi tebayina kyebali. Era nga wakutaba one full figure no bakuba ku police. Terina abajjayo. Ebe naba balimba. Teri muntu ayina ali mu State House ayina budde bwa live. Common sense. That's the open indicator. Teri muntu ali mu State House ayina budde bwa live. Mbuliya wa State House abera ku TikTok. Gwe mbulirayo omu. Hakati zembala nga mulwanagana neewuunya. Nakatuba bano bafaaki. Gwe mbulirayo akula mu State House abera ku TikTok. Mpayo ogu kabe nga ayerayo. Olaba nayera mu State House talina budde bwa TikTok. Ona le bonsereke MP. Bayi MP bayina obudde bungi. Ona le bonya mutolo minister. Is a minister. Minister tebambulira kyakola. Minister ne bwasala olwalero kyagenda mu America. Teri amugamba oddawa. Mboziko prime minister. N'olwekyo muve mu byokwerimba. Full figure n'abaho. Stop using State House. Kamwe nati mwina chimuli. Just you are surviving on Ugandan ignorance. Echo kweli mfune ebyokola. Get what to do. Abawo nagamba. Nawe wesonyiwa omukyalo oyo. Abawo sabigamba. Era abawo nenga togenda ku kooti. Oli full figure ali akutomeza. Kati mwamala okwetomeza. Nega abawo ofaaki. Ogamba oli mugagga. Lwaki tubeera mu kampuni zo z'ogamba? N'ova ku bantu. Mbwate di president wa TikTok. Mbwate siba. Abawo tebakulondanga kukusiba baana. Abaana bakuwobwa president si kubasiba kuboogerera. Abawo tebakulondangako kuzunga mu kooti. Ba TikTok tebakulondangako mbo babulire ebyokola. Bakwase government. Eno government yeregulatinga buli omu. Nze John yagolabira wano esimu yange ekettebwa. Buli muntu alina following. Ngesuka abantu mutwalo bamuketta. Kweri bajiketta. Oyogera nani? Kakati gwe tuwefula CMI. Tewefula iso. You a civilian. Kati oyagala kola mirimu gya government yabaho. Gwe president, gwe TikToker, gwa siba, gwa nonya. You can't be all of things. Be one thing. Bera ko kimu. Bye bizibu byolimu. Bye bizibu. Isi mali president wa babuloga wamulabako mu kooti. Isi mali president wafe. Ngogena mu office na gambe ekigambo. Ntize dunia kwecho sigenda kuwagira na agenda. You don't need to appear. You don't have to prove. Nekati gwene full figure mwena mwagala amawulire. Mwena mulya ku mawulire. News. Ne watali mawulire mugagala. Amawulire gakuba ekigo nga tulina byamagezi. Abawo ffe kituyambye okubeera mu mawulire nti we are still up to now tulina following. Tulina ebyamagezi bye twogera. Nemwe mwagala amawulire ne watali mawulire mugagala. So mwetereze. Mwayiza abantu abange mbagamba. Muve mu makooti. Bwe tumine byakola mufune emirimu. Ni muve mu makooti. Ekisisa mwenate kati mu kooti temumanyi Luzungu. Muba mugenze kola yoki. Mwembi oluzungu lwabalemerera.
neba kuwa ekigambo summons tomanyi kye kitegeeza musa nabuuziza lawyer wange nabuuziza lawyer wange abawo muve makoti ne full figure tupatad of you bulisembe muzunga makoti oluzungu temulusobola amateeka temugamanyi amma mulimba mwena muyina ebizibu nene mudda ku baana sibanyo no tikitoka batikitoka mwaba bazaala leave them to be ziri sente mboyina boolunda wano buli omu yajja ku tikitoko lulwe era buli omu bali musiba lulwe. You don't have to worry about anybody. Olunaku lucha lumu ne bayita fayiro yo so batikitoka tebakulumya mutwe ekisoka sigwa abazaala sigwe wabaleeta balekere government tugola mu security police tetulaba gomanya abawagizi benina mu police nawadde ndiawo nasana owamaje nanyimiriza netwekubya serefu kati gwe kikulumirawa bali enkwata olwange ito tugulira data God bazeke emirembe let people be mbubavuma Museveni akwina kwa Uganda family ya president teriyo nuje nuleta akajanja abana bavuma Museveni president Museveni muleka ina family ye teyakutuma ko mulwanirire akakajanja ko mukejje kako bavumye kabaka oli mulangira abana bakabaka tebaliwo kabaka yakusindise ko mulwanirire Jessica janja na kubulwa byakola mbu bavumye mama wa president saba avumye ko tumbavu oli munyankole are you from the first family jeno muzitaliwo tabalaba Jessica wa milimo jitali jamwe. If the first family is angry and they are annoyed, they know what to do. Nene mujane mweteka muntalo. Fe, tuli wano, okulani yedembe ya president, tumbavu, yakutumieko, yakusanzewa. Just kajanja, ministers are around. Ba ala disi we bali. Beba ino soko kwati wako. Kati gwe olumuotia. Ngane mu first family toli imu, toli minister, toli RDC, toli prime minister, olugezigezi lwaki. Nabala bawo mukoti. Tuze kusiba pressure kwa abavumya president tumbavu. President Museveni yakutumi. Gwero yawe. Gwero president Museveni anabalo yabe. Sibe bakuba red paper. President Museveni ya red paper te yajigala ngabalo yabe baze. Are you part of his lawyers? Giving work, you are giving yourselves work which is not yours. Abana bavuma abantu, abana bavuma mwe nyinyi namwe muvuma. Muri kubana bavuma abantu. Abana babo. Muri mu mwana wo. Kwesiriwaza na bwesiriwaza. Leka security ekolo omulimo gwayo. You are not in cyber crime of police. Police ine kitongole kiramba cyber crime. They see everything. Era when the police wants you, they summon you. But gwe toli wa police, you can't summon anybody. Twalo butasoma bweri nawe. Kwe fula ba kitalo ngate muri buji. Abashingo bunyine sete muzije mu kuvuma. Sigate kwali kuvuma abantu ani ali abamanyi. Let us be fair. Namwe mwenyini wa sete muzije mu kuvuma. Oli because of abusing people. Ngana awo abantu ebakwati bwekisa n'abalala beesonyiwe. Omuntu abatavumye family yo. Nga bavumye tebakwatako. Kiche kikuluma.
kiki ekikuliko mukazi gwe lwaki totuuza obutasoma abo wansi n'otuula wansi n'oleka ensi abantu bakoowu bajja kukuba omuntu ajja kuteeka ku soloti awo kubuulidde era byeweega pankapanka ebyo omuntu ajja kukuba emiggo misana ttuku onoonye ne gy'omuloopa. Why don't you let people be? Ye nyini president ensi emulemeredde naye ne musajja atwali ku bibye ojogwa mu ntale zitali zizo buli omu ku social media olwanisa Doni Asia ovuma Nalongo Johnny omuvuma Bakasuku obavumye Simon omuvuma Frank atabye omuvuma gunaafuuka mulungi omu na gwamanyi buli omu wasula gwamanyi busente buli omu zaafuna gwamanyi ebibya ebya Geoffrey Rutaya tobyogera ebyo ebya Geoffrey Rutaya byo wasirika biwandisookeddeko muganti bannange nazaala I gave birth naye omwana yalagawa awe twanditandikidde neffe tumanye ebintu lwamma n'osirika noga wange eno information lwaki mbanjiwa abantu ne bantu kusindikiriza balala n'olya nga weetamiddwa nze tewali wano omuntu abantu bonna nabavaako era omuntu akyali eyo ng'akyalowooza mbu Junior akolerera kunjagala tonjagala ndeka bwe nali sikumanyi nali siriiwo nagoba saagala lugezigezi genda obulirye bw'ozaala bwe nali sinnakumanya nali sirya kati wemba nali ndya neesonyiwa nze seeguya kebabaabo ba YouTuber atayagala kunkyaza tukuba olabo bannakubira nze seeguya mumanyi kebabe ba YouTuber bakimanyi nze atayagala kunkyaza ku channel yo tokuba gwe sigale wo labo bannakunoonya abantu bayina olugezigezi ayagala akutegeerere talina kyakuwa ayagala ye waaba afuna takujjukira balinga bo be balina okuba ne ssente bokka gwakwagala mu bizibu nze abantu bankwera balina entalo ze balwana buli omu afuuka mukwano gwo wano we bagenda nze abantu bankozesezza nnyo okutuuka wa gye balaga omuntu akuyita obeerawo bakujoge ogende e Dubai bakujoge bakugulire bu KFC bakujogere nakula n'omuntu ova e Dubai nga tulina nakyoyina eno Land Road akubanja nze omugagga atampa ssente ebyo simanya friendship simanya we create rapo sirya rapo omuntu anakuwa ssente abaana azikuwa buli woba n'omuntu ng'alina ssente ng'akunyumiza nkubira akenca nkubira akoluli mwesonyiwe abantu abalina ssente naye sizaffe kati bana akasente kakati niweeyagale va ku bantu ate akuwe tajja kuwa ne bw'oli mukombe ebigere talikuwa nze nakitegeera omugagga anakuwa ssente teyeetooloola tosobola kubanga olina ssente wammanga mikwano gyo gyuli bubi noga ati oyagaliza mbwoyo omugagga munaalina omutima omulungi nga batambula nabo bali bubi omunagenda n'agula omwenge mu bbaala $5,000,000 nga gwena ekizibu kya $3 n'atazikuwa kati oyo mukwano oyo is that a friend naffe tulowooza abantu balinga bayimbi omuyimbi agenda ku stage ne bamufuuwa ze bamufuye n'azigabira abantu naye nga abavubuka batambudde nabo tebalina wadde 10 be bayimbi kaize ndategeera atampa ssente unobeera n'abagagga busimanyi olina abagagga siba olina abagagga ensi emanyi oli bulungi
kumbe ebizibu bikujjudde nosigala gwa kwata lisiti okutte lisiti za milioni 15 gwena ekizibu kya milioni bawoza Juni yanku sekyeguya ndabimala ebyo ate kyanyamba nze kyanyamba ekintu ekyo nasigaza genuine friends abali mu lutalo lwa development nange. If we don't share development ideas genda sikyali level za mabala sikyali nyanyonyi bunyende bwerumbu n'omwenge nkomeunga bwe nagenda no awensiwe yali yatumanyidde twavaawo era namwe bakwano banga basigala nga you feel like you are going to meet me in the bar omukwano gwange nawe gwa bala go now nogeno yasamira abantu tebakuliko banegondi mugaga goyinaki ogeno abantu bakulakulanye ate kisinga okuneewunyisa sente baziwa batabogerera. They always give money to people who don't fight for them. Ngolita nga bwe yali etubidde teyaliwo bebaziwa gwe nofuuka embwa yaabwe obeereyo e Dubai sibaba kufuge okubiwulira ewange ndi Junior mulala bane nali musiru nakyayina amaalo ngamanyi buli aseka muntu wo kati nagoba na buli awulira ati oli mukwano gwange nga conversation za mwenge mu bizibu sikulaba. I don't see any problems. Please go away. Obira n'abantu ofuna ebizibu tobalaba. Don't see them. Ebizibu ebigwanga bajja. Hey Junior, yeah, you are a very strong man. Situlongo muki. Kati nakula mbeera wange. Omunoba ne mukwano nga tamanyina gy'osula. Nga ne bwofa kati abuuza pasi Junior abadde abeerawa. Which type of friends are these? Gwe weesomba bwe kiseera ye gwe weesomba yuyo mu apartment yuyo mu hoteli gwe weesomba. They have never come to your home. And you call them friends. These opportunists. Kati wamalanga bakuteka mu psychology. You know, you must build it up. When people omuntu anakuyamba baneffe tusanza abantu tomwinako Luganda tewasoma naye ne omuntu nakuyamba omuntu anakuwa obuyambi tayita Nero omuntu wakusubizanga sente naga nkwira akecha kwira mwesonyiwe tajja zikuwa mtu alakwa sente akwera first time amugenda n'omugamba ebizibu byo timunendi bubi nafunye ekizibu wa ateze kinategera kubagaga ayagala nyota mire naye mti mugaito ina business takuteramu ezo mwengezo zibaawo ne eza business tezibaaweza so nolwecho kati ndi mu development kwekulakulanya conversation development abaleka nambu tukyakuba enduulu z'abagagga nabo kati beewagire Kibedi ali mu komera tebamusiba Kibedi ani yayiseeyo okumulaba who has visited Kibedi agenda myezi 2 jali musajja watu Kibedi yadangano kwasamya abagagga njogera abagagga 10 mu America Kibedi ali mu komera ne ani yarabye ku Kibedi babuzi ninga Kibedi wano Cox yayogera n'abagagga be yayogera nga tebagenze ruzira mulaba be yawananga ninga Kibedi yada abagagga 10 abagagga bano bazina
nothing. Bakwata kisajja kyattu nga basiba. Wano sipapa taliyo. Ne bameka abali ya sente za sipapa abayimbi tebalinyangayo. Kati n'olwekyo nze n'ensi tekyanneemazaamu. You either love me or hate me. I lose nothing. Nse oba njagala oba wankyawa, I lose nothing. Sikyeguya. Omwaka guno buli omu addayo ewuwe yamanye engeri gy'asulamu ne gy'ali. Basiba Kibeddi wano. Ne mukubira Kibeddi ne mugamba, Kibeddi lwaki tova ku bantu? Bwati nina abagagga mbwemuke project ejja kujja ennyambe. Agenza alimbye Maama Kadaga. Maama bakuvuma. Kulwana ntalo zitali zizo. Maama Kadaga baba muvuma nga first deputy prime minister lwaki tawandikira Interpol. Tasuro wandikira Interpol bamuvuma ne babakwata. Olwo Kibeddi yesunsudde. Aduse wa Maama Kadaga. Maama bakuvuma. Maama bakuvuma. Nga Kibeddi. Entalo za Maama Kadaga zimulekere. Ana wandikira Interpol. Nekwata ba Lwichi abamuvuma. Nekubira Lwichi n'abyegaana. Kati Kibeddi leero ali mu kkomera. So n'olwekyo sikyeguya. YouTube ya Saimo yiyo bagitutte. Tubadde tushootinga. YouTube ya Saimo bagibbi. Mumanyi okubeera awo YouTube ne bagibba. Nze ntidde ababbi. Ate Saimo mugambye anoonyereze kwona omukyala wa Okusoloti. Saimo YouTube yo bagibbi. Naye sooka onoonye ku mukyala wa Okusoloti oyo. Ayinza okuba yali behind. Okubba YouTube kususse. Lero tubadde tushootinga ne bagitwala. Era kati Saimo babi musajja atu gakaaba gakomba YouTube ye bagibbi. Musaasiddeko nnyo. Nenzi I have a feeling. Soloti. Saimo woba oteeka investigations kumunyaawo. Waliwo era abadde tayagala pano yaffe. Gomayiga okubba gwe YouTube gweriko emitwalo 17. Saimo official bagibbi. Musajja twabadde yeteddewo ka YouTube ke. Nenze I know it. Kumunyu. Era nze Saimo oluzena nga nti junior YouTube yange bagibbye bagihacking. Mugai total one. Kumunyo Soloti. Wayinza okubaawo omu kwa pano ebadde bagirwana. Era nga tulina n'emisango mu kkooti lwa pano. Nga fayiro yaffe weetambula. Kati YouTube ya Saimo bagibbye. Musajja atwawunze. Omanyi okukola YouTube gwe nefuna abantu emitwalo 17. Ne obagibbi. Nenga investigations bwe zigenda mu maaso. Kwani abbye YouTube ya Saimo nze suspect ninomu. Ninaze gwensuubiriza. Era nze munkwate bulu nina suspect. Gwensuubira abbye YouTube ya Saimo. Era buli gyamuvuma. Mboyo w'ekiwalaata. Obu YouTube mujja kudda mu kyalo. Kituufu. First suspect.
bali awo kumunnya aba ababiri be bamanyi wajeeraze be bamanyi wajeekutte wano babbe yaani ono omuvubuka yakajizza ani ono omuvubuka atamanyi luzungu ani owa BBS gwe bali bakwatidde Dubai ani divorce eya divorce bakajibba nekomawo yasasudde abalasha divorce yasasudde abalasha bamasinale YouTube ye naye babadde bagibbi namuga divorce togenda Dubai era yagende Dubai omukazi amukunamidde yali yakadde kati YouTube yasayimo bagibbi nenga suspect gwendowooza wa munnyo yatayagala nze Franka Ntambi ne pano yonna Junior kati sayima agenda kukola ki ate agenda kukola ki you mean YouTube can be stolen mukwano bazibba oba bazibba batya kyatulemye okutegeera oba ne password ne email ne engeri gye bagibbamu nze kikyannemye just kusimu yo ekulaga nti you have logged out ate neze suspect mumanyi era sayimo mugambi egenda ku police reporting nti YouTube yebbidwa ne suspect mukyala alina okubanga suspect gwe tulina mukyala a woman abeera eno gyensonze eno ku lawundi y'ekibuye awo n'oyambuka suspect gwe tuyina bw'otuuka ekibuye n'oyambuka maybe his email is open to nedda abadde ne recovery email abadde ne emails bbiri mune YouTube bazibba bazihakinga kati yasayimo bagitutte naye suspect gwe tuyinawo sofa abeera wali olaba lawundi y'ekibuye n'oyambuka oyo ye manyi ye yagitutte kaera bulijjo akyogera YouTube yakawalaata amaze n'akituukiriza YouTube agibba era investigation zinga zigenda maaso nze nga Junior nafunye dda suspect she's a woman alabika yafunye aba Nigeria ate nakuzowadde bamulaba nnyo ne laptop nga bagamba omuntu ono laptop azunga nakumba ayagala hakinga YouTube ya sayimo so kibi nnyo bambi nze byange bya Facebook bagibadda okyandabako ku Facebook bagibba wabule yabba Facebook yange osigala giraba bulabi naye n'abantu emitwalo 2 ku Facebook bagibba tubaasi kyabeerayo bagitwala nali ndi awo nga Facebook engamba you have logged out nani andoginza out okuddamu teekamu password nga tekola n'enkaaba nakuba omulanga kati Facebook yange bateekako bya buseegu nasigala giraba bulabi nempandikirawo Facebook nenjiga abanne banzibye Facebook yangamba kimo
ng'olabye tebanzirangamu. Facebook nagiwandiikira nene kuba n'ebifaananyi nga nkaaba Facebook tenzirangamu mpaka nakati nyenda mu mwaka ne baŋŋamba nyende Nairobi mbuwe wali office zaki za Facebook nengamba yekicho lwaki sikola endala so byebyo Saimo bamubye YouTube. Now there is pornography. Kuliko pornography ku Facebook yange. Ne Facebook tenzirangamu. Ne fikifama ikabamubako page oba. So kubakwa page. Bambi Saimo. Chiruma. Neke tusabe nti YouTube ya Saimedda balemejiteekako pornography. Saimo mo yiseeko wanemengo ng'akaaba. I thought he lost somebody. Saimo mo yiseeko wanemengo ng'akaaba. Of course era toyinza butakaaba. YouTube ongeeruma. Kakati YouTube mulimo. Kuddamu okuzimba. Ne Dr. Kwefulukuta naye bamubbako bambi. Eye naye yakadda. Dr. Kwefu. So obubbi bwa YouTube bususse. Nze kati waliwo abaagala okubba TikTok yange. Omuntu akuweereza ka message n'okakiriikingamu neebula. So sijja kusukkawo wano naye kansabe bambi Saimo afune YouTube ye n'agibbye. Ngambye Frank Antambi nina omusawo gwemmanyi omulogo tubaloge bulozi. Nze Saimo wamala okusirika ng'okaaba akuvuddemu nina eyo omusawo gwemmanyi tuloge ababbye YouTube. Awo bajja kutya. Nina omusawo gwemmanyi awo ku Masaka Road tazizza YouTube wowe era akuloosa n'akulya YouTube yo wawe bagisudde. Sorry, n'akubulya password ey'omubbi. Nze nina omusawo gwemmanyi azzaza YouTube ne Facebook akuloosa mu kirooto n'akulya password y'omubbi eyagibbye gye yataddemu. Era jjajja nabuzaana agamba genda weebake. Password yonna gy'oloota gy'oba oteekamu. So Saimo kye nsobola omukolera. Lwaki tokomawo ku Facebook? Nja kudda. Lwaki togenda ewa Mama Fina? Mama Fina alina ebizibu bye. Mama Fina alina ebizibu bye. Ali mu kuyomba n'oli omwana wa eyali bbaawe Haji Kiggundu. Babeera mu kuyombagana. Omwana alumiriza Mama Fina mbu yali mu luko olw'okutta taata we. So Mama Fina sinza agendayo kati. Ebipulobulemu ze naye alina bingi. Mulaba bambi ku TikTok ng'ayomba n'oli omuwala. Jojo mbu ate mbu yakwana Kabaata. Ne Kabaata akwanika. Kazira bo buteewummuza. Tamale gye Ngamba baliko kutuma abasajja ng'oleeta Kabaata. Wangi? gye baliko baaba. Awe gyebale. Ndi wano Zana. Kola otya? Naye ebintu by'okusabiriza eby'okutega ekibatu bintu bya bulijjo tubikolanga. Naye nze ekineewunyisizza
Kwe kulaba abafangoni nga batabuse oba bagala kutambuza luyimba nti lwaganye okuva emakindi okutuuka ekibuye. Azza ayogera ebitakwatagana atayagala kuvuma. Chaka bagala obavume oluyimba lwabe lutrendinge lutuuka ekibuye ku laawundi. Oluyimba terwatambudde. Ezo ensonga zange. Amma ennaku zino oluyimba terwatambudde. Wangi Junior jebaleko. Naawe jebale. Kale wama Junior oyo gayi tetumumanyi ku fangoni ate abafangoni bino tebabirimu wamma. Ye n'ekirala ekiriwo Uganda ya leero yayonooneka nti omuntu aba akwetaaga gwe Junior ng'ayagala obeeko ky'omuyisizaawo. Bamanya nti ebintu bya Uganda bya mpankuwe. Kitegeera kati oli asobola okulimalima n'agamba mbu jangu nkuweeko ompisizeewo ky'ompisizaawo. So ebya Uganda ya leero byetambulirako kubanga olaba n'abaana abasinga bafuna obuzibu mu kufuna emirimu naddala abaana b'obuwala. Wagenda mu kifo nga manager musajja, manager yasooka mugamba sooka okole ki ompe kyompa ndyoke nkufunira omuntu. Abaana abasinga bonna tebalina mirimu. Naye nga Junior tukwagala nnyo faafa tetukulinaako buzibu era tetukiriimu. Nawulidde nti omukulu Alien ali Canada mumundabire nnyo abeeyo. Gyali Canada era abe Canada mwetegeke Kibanda agenda okukola kyagenda performing agenda ku performing agenda bayimbira. Kati agenda yimba ddi abe Canada bamanyi. Ale osango ni bamama ba abe Canada. Alien Skin ali mu Canada obanne mugende mumuwagire. Sister Junior jebaleko. Nawe jebale. Sister Junior Jojo yekwanira Kabaata. Laira. Yali agala kumulya. Namwe yambudira ne ku live nga tulaba. Yakola atya? Jojo yeyambudira nga Kabaata ku live nga amulaga. Olwamala namugamba wenajje Uganda tugende out nkuyigirize engeri gye bakwata mu fooko nga bali ebifi by'enkoko. Azima. Era Kabaata ne bagenda out ne Jojo namuyigiriza era wabiraba. Sibayi bali ebifi bya 10,000. Olwamala ne bagenda ne mu ddwaliro ne basalira eddwaliro. Kati Kabaata yaganye Jojo kyova nga Jojo aleeta obusungu. Kati kyogamba nti Jojo ne Kabaata tebeeryangako. Yamukuba finga. Wangi? Yamukuba finga. Kati Jojo obusungu bwawulira. Kyovola nga yagala suula Kabaata. Ate n'ekirala Jojo yekubanga finga ku live ya Kabaata nga wamulaga mbu bashevinga we bati. Genda maaso olw'omusana. Kabaata talina buzibu. Jojo yeyegwaniza Kabaata yagano okola ky'okumufumita bwe busungu obwo. Naye nga Kabaata yayima. Kabaata yayimanga munnange ne yeefunyanga naye nga Kajojo kambala bupatra ku live saa 9 ogw'ekiro. Kachovola banga Kabaata yabanyigiranga ng'ensolo eri ku muzigo n'akukyawa n'agobako Black Panther ku live nga obali mulaavu. Nange nambulokinga. Iye n'akukyawa munnanga bali mulaavu nga alina sugar mami Jojo. Byebyo munnange ne Jojo weesonyiwe Kabaata. Yakumma. Kati linda mukati Jojo yavudde ku kyata okuyomba.
anti Kabaata yafunyeyo kikazi ekirala kiri USA. Kati ebbuba George alina ebbuba. Ne George asaaga tajja kulya kati Kabaata ali mulaavu. Ebbuba limuluma. Kati tajja kulya Kabaata Tajja kulya kwa Kabaata already alina omukazi kati yafuna ekimaali awo kiri awo USA. Kati nga tebakyaleeta Jojo online. Kati nga kiri ekikazi kyefuze online ey'ekiro, live ez'ekiro, kati Jojo bwe busungu. n'akola ebibye. N'akola ebibye ate n'ekyokubiri. Yayigiriza Kabaata engeri gye bashevinga mu ddwaliro eppya Uganda lye baatuferanga. Tobimanyi? Byembuulire. Maama nnyabo anyumiza gwakoowa. Jojo yagenda n'aveeyo ebweru ngaze kulaba Kabaata direct. N'amusuza mu Serena Hotel ate kijja kitya nti tasobola kulya Kabaata. Ebintu biwanvu Junior, sister Junior ebintu biwanvu tojja kubisobola. Kati bashevingira Eddwaliro eriri e Uganda eppya. Era n'amubuuza nti nno baakusala. Kabaata n'aga nti baamusala. Ako Junior akoze olugambo bayi tebambulokinga. Kale weebaleka information anya. Abantu bashevinga na shevinga dda. Mbu ono mwala avaako agambye. Mbu Kabaata ne Jojo bagenda mu ddwaliro liri eppya. Mbu Jojo n'ayigiriza Kabaata okushevinga. Bane bino byonna bibadde tetubimanyi. Nze kiraga nti entalo za social media musooke muzekkaanyenga. Mutulinde ffe tubawenga ebituufu. Kati owulidde omugambo we gutokomoka. Mbu Kabaata ne Jojo bagenda dda mu ddwaliro. Lino lye nabaga nti liriiyo. Nebaga Jojo talina ssente. Kabaata n'ambulookinga. Mbu ate Kabaata gye baamushevingira. Kati TNC akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Omugambo oguwulidde. Ffe tugenda into details. Ne tubabuulira story nga bweri. Ne mulema kugirabira kungulu. Tugenda into details. Story ne tugidiginga. Kyetuliko wano. Lugambo nalwo lunanzisa. Nze nja kufiira mu ŋŋambo. Olwa Kabaata nzize lunjokya. Wangi? Bannange sister Junior oli otya taata. Gyendi. Noonya ŋŋambo. Nkwagala nnyo. Nze nawe nkutunulako. Butunuzi weti. Junior. Wangi? Naye olaba Jojo tasobola kwagala Kabaata. Oli Kabaata atunulanga ekikamulo. Naye nammwe ate naye muba musiza nnyo ekitiibwa ky'omwana oyo. Olaba Jojo mukyala mugezi nnyo, opportunist. Yalaba nti wano talinawo platform ku TikTok. Nagaani gwe nnyina okukozesa nga Kabaata gw'alina okukola ki? Notinga. Nga gw'alina okukozesa okufuna platform wano n'okukola erinnya. Kati yamaze okumukozesa. N'agamba kati nno kalabika kaagala kunnyingira mu mpale. Nga kasuusa nti mukamanya kakantu nako keemanyiiza. Ate kasita kafuna omuntu ng'akasembera kaga kamutuuka wala kamunyuuke n'ennywanto. Koye n'agamba kano nno nina okukeesammulako amangu. Kwatiramu katono. Nze gennina mu nkubo gaga nti Kabaata
yali agala kugwa George bakuli mbu namugamba ku WhatsApp mbu maze okukolera mpaako mbu George ate n'agaana ng'ayagala mbu akome kunywa ako sisuubira nti kayina n'akasolo nze nali manyi kasiyaze anti dda kayambalanga bugomesi akakantu kayina akasolo naawe leka naawe Junior akakantu tekasobola kukola kintu kyonna wali okalabyeko n'omukazi kayina abaana Junior emyaka nze ndabidde akantu ako nga nakazaalibwa nga ndaba TV nga wakyaliwo ne UTV bagita UTV nga ke kabeerako nga kazinazina akambadde obugomesi nze sirabanga ku mwana waako wadde omukyala akakantu tekalina gundi tekalina alaali obadde ki Junior kati Kabaata tawera simple terms tekalina nti n'obusigo bwaggwerera dda mbu obusigo bwaggwerera bulinganga baluni ezaggwamu dda omukka ezaali eza Krismasi obadde ki Kabaata tawe mukwano Kabaata temulingera wawulira Kabaata George yali ayagala bwagazi kakoza newa machi ogere ku Kabaata yambalanga bupatula nengera obusigo tekuli atonzijukiza nga tekuli go wabulabako mukwano kali akantu mbuka kazi nnyo oba bano abantu abafuna obubiri mbukali kafuna bubiri mbunga naye ng'ate obubiri era tebutegerekeka nga toyinza kwawula bakano ke kakazi bakano ke kasajja watukalaba obusiiwuufu bwe kaliko ke kakazi bakano omuntu omulamu ate ono ali mu kiduula omuntu omulamu ayinza otunulanga Kabaata gwe tomulaba gino emyaka gyalimu essaawa zino oyo Kabaata yandibadde essaawa zino atunulanga Muzeeyi Museveni naye omutomulaba takyuka oza lwaki kuba talina ttondo ly'amazzi lyavaamu sikulimba mukalu wekalu alinga oluku Madame onadde dda kale story ya Kabaata bwetu bweri byebyo Jojo Taylor ne Kabaata batabuse nagamba dda Kabaata nambulokinga nanvuma n'okunvuma kati naye bamuleseewo ne mugamba Jojo Taylor talina ssente ebibozi bya Jojo Taylor twabikoowa mbusimanya alina smart house kati baabo batabuse Kabaata mbu yabadde amusabiriza ebiri e Kenya byongera kuba bibi ebiri e Kenya byongera kuba bibi era abeekalakaasa Kenya leero beekalakaasizza jukira president wa Kenya William Ruto yavaayo nakkiriza naga bannange nzikiriza financial bill ngigobye president wa Kenya ebyokwongeza abannakenya emisolo yabijjawo nagamba bannakenya muddeeyo ewaka mbijjeewo bannange jukira parliament ya Kenya yali ereese emisolo ku migaati emisolo ku butto ekyanyize nnyo abannakenya naye kikwewuunyisa wetutuukidde olwaleero ng'era abeekalakaasi gye bali e Kenya bakyekalakaasa kati ate bakyusizza bo baga nti pulezidenti yennyini yabaavaako yensobi pulezidenti wa Kenya gye yakola yali talina kubagamba nti abijjeewo ekyo kyalaga obunafu bw'obeera ng'oli mukulembeze tolaganga obunafu ng'abantu beekyanze yandibadde tabaga nti abijjeewo buli woolaga abantu obunafu bwo ate oba obawadde amaanyi kati abatandika nga beekalakaasa misolo leero baagala kuyingira State House so byebyo ebiri e Kenya si birungi jukira mu ffujjo eryakolebwa ekizimbe kya Uganda baakyokya
nga abannakenya batulumiriza nti fe abannayuganda tuyambyeko nnyo ku pulezidenti Ruto. Abannakenya si basanyufu naffe kitegeera. So abeekalakaasi bakyagenda mu maaso e Kenya n'okwekalakaasa. Jjukira balumba palamenti ne bagyokya. Bwe baamala okwokya palamenti ne baluutinga. Poliisi e Kenya yakutte abantu 126. Bano basimbiddwa mu kooti olwaleero e Kenya. 126 be bantu abaakwatibwa. Abamu babagamba alleged nti be baaluutinga babba ebintu mu maduuka g'e Kenya, abasitula firiji, abaatwala amativi, ne poliisi yakwatako 126. Kakati awo omuntu najja n'ambuuza nti Junior ebyabadde Kenya bisoboka mu Uganda? Tebisoboka. Teweerimba, teweefera n'okuloota toloota. Omanyi Abannayuganda mulina nnyo excitement. Mukoppa nnyo ebibadde mu mawanga amalala. Ogenda n'okoppa ebiri mu America n'oyagala obireete mu Uganda. Eno Uganda ndala. Eno bagiyitadde Republic of Uganda. Ebiri e Uganda bisesa bikaabya. Omwana yagaite okuba omunnayuganda mulimo. Lwakuba tetusasulwa. N'ebintu bingi nnyo ebiri mu Uganda nga tebiri Kenya. Ate bingi nnyo ebiri e Kenya nga tebiri mu Uganda. Kati n'olwekyo Uganda ne Kenya zaawukana. Enkwata yazo ey'ebintu. Wano mu Uganda tewaliiwo wa poliisi gogenda kugulira Minute Maid. Nalabye abeekalakaasa e Kenya nga bali ku Minute Maid banwa. Wano tojja munwawo. Nalabye abeekalakaasa e Kenya nga bafunye n'obudde obujjayo serefi. Beekuba ebifaananyi. Nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. E Uganda bw'olinnya ku street tojja kufuna serefi. Serefi gy'ojja okufuna ng'ogenze mu ggulu. Kwa bajja kukuba. Bwe bamala okukuba bakube n'essasi mu kabina. Omulambo gwo baguteeke wali ensi etambule. Uganda bw'eri. Tetuyina budde. Abannayuganda tetuyina. We don't have time for nonsense. Gwano ogenda ku street amagye ne gakuba. Omulambo gwo ne bagukuba essasi mu kabina. Enkya ne bakuziika ensi n'etambula. Tetuyina budde bwakaaba. Nti bannange bamusse nnyo nnaku 2 nga tuli ku birala. Wano Uganda bakuziika Mande okutuuka Olwokusatu nga bakwerabidde dda. Mbuze omugenzi Isima bamwerabira dda. Kati mwesiriwaze. Abannayuganda mulina nnyo excitement. Bali Abannakenya bali mu kyejo kyabwe. Gavumenti yaabwe erina ekyejo eri unserious. Ne ba citizen nabo bali unserious. Wano Uganda ensonga y'ebyokwerinda yo bagikwatira ddala n'amaanyi. Ebirala byonna mu Uganda osobola okusinika amanyi. Da ku TikTok omwevume tebakuyinaako obuzibu. Naye what they call security here tebakizannyirako wano. So bajja kukuba. Wano amagye tegayina nonsense. Ebyo ebya human rights bikomeeri lwaiso ziri mu ddwaliro. Nga bamaze okusabula ng'owenyera. Wosanga human rights. Naye wali ku street. Bw'oba oyagala kutegeera nti mu Uganda bakuba lumba parliament. Weri awo ku parliament avenue waggule. Kale gendawo bakuwaana. Ati mukoppa nnyo eby'e Kenya. Gwekeera ku makya ogende ku parliament. Obagenziza wano bajja kukuba. They don't have time. Bakoowu. Wano abasirikale basasulwa bubi. Abasirikale banyiivu n'okusinga be bakuuma. Kati gwe yasaamirira. Ffe tuli mu nsi nga buli omu munyiivu eri munne. Abapoliisi bali bubi. Banyiivu. Ojja kwagala oleeta obunyiivu bwo. Ate osanga eri e Kenya abasirikale beeyagala. Wabalabye balina ne masiki. Wano oli okuwa poliisi nga n'omwana we taddanga ku ssomero. Kati oli awo mbw'oyagala gobe. Wano Uganda abasirikale tebalina budde bwa kwegoba n'abantu. Masasi ge gakola. Sasi nga badda ku birala. Gwenno yasaamirira. Kenya ndala. Kenya tefugibwangako munnamagye. Kyekyejo kye bayina. They have never seen a military government. Bino tosobola bikolera Rwanda.
ebyabadde Kenya ne Rwanda tosobola bikolerayo kwa abakulembeze bayo bakoowu. Tulina abakulembeze abakubi b'ebyeyo nga omukulembeze atufuga naye nga yajja kuba kyeya alina gy'alaga ye Uganda. Tetulina gavumenti, tulina bakubi babye balina gye badda. Kati gwe yasaamirira olowooza simanya lulu ovulo kubana abakubi byebyeyo sipiika gambo mbukasito basente sipiika namba 3 Anita Amongi yagenti nedda kasito omubya basente mbunawa ku bantu mbu ekyo kituufu bajja bakuba ndowooza simanya bano bakoowu. Gwegana ku State House kale ogambe nti ozze kwekalaka anti okoppa Kenya. State House ye Kenya osobola ogiyingira n'ogifuluma naye eya Uganda kizibu so nga temunnaba kwesirubabba kwetiriboosa fake twice bajja bakuba naye abanauganda mwagala ebintu by'okwesuddiya era kakati ekyabadde Kenya wano tekisoboka dewo weebake. Kati gosubirayo ekiseera Museveni lwanajjambo ku TV munatuga ati bannayuganda mbawulidde gwali okirabyeko. Pulezidenti we Kenya yalaze obunafu, pulezidenti w'eggwanga omulamba osaka waminga otya to pressure. Ababaka ba Kenya ne batuukira okuddukira mu ambulance eryo likyali ggwanga nga ba MP babavugira mu ambulance ne beekweka wansi mu basement. Wano oyinza okukikola. Omuggo gwa sipiika ne bagubba. Wano oyinza okukwata ku muggo gwa Anita Amongi gwe gwa Maama Lususu n'aba nayo oyinza okubba omuggo gwa sipiika gwe omanyi nga gufaanana gwe. Olabaana ababaka babukubba bannange tugende empola. Buli ayagala ogezaako eby'e Kenya boda nzigule senguka gende Kenya national ID oyina tuli East African community migrate to Kenya and try what's happening there. Here they will beat you up. This army of Uganda doesn't want nonsense. If you still want nonsense to loot people, ban parliament, migrate to Kenya where they are unserious leaders. Here we take security as a priority. So if you want to cause mayhem here, they'll cane you. Human rights hospital. That's where human rights are. After being caned well. So I feel that's clear. Mwaba centenary. Mukwate sente z'omukazi muzimuwe. Nalabye Frank Antambi abyogerako. Omukazi mwakwata sente ze milioni 25. Mwaba centenary. Tubakubidde amasimu tubeegayiridde centenary it's enough. Waliwo simanya super agent yagenda mu kifo ky'okumwa milioni 3 mwamuwa milioni 3. Mbubuli agent gwe yawa sente siba mwazifirizinga. Omukazi akwata sente ze baze mu bakingire muzikwata centenary. Kati yo omukazi yanditegedde atya nti agent yababba. Ebya agent mwaba centenary bank ebya mwene agent yababba oli omukyala tebimukwatako. Ye yakwata sente ze ngaziwa agent ekirungi agent yababba mwamukwata mukwate sente z'omukazi muzimuwe centenary. Fe tukoye bank enzibi ate sente tubadde tukyabayinamu nnyo omukisa nga lubayi centenary bank yasigala wetegeera omuntu mukute milioni 25 ez'omukazi lwaki temuzimuwa? Omukazi yazza musango ki? Waliwo lipooti eraga nti omukazi alina akakwate ku ye yababba. Malo anofuna Frank Antambi. Yes, Frank Antambi kyabadde ayogera kituufu. The woman has no connection mu agent yabba centenary bank. Mwe mwakwata sente ze muzikutte. Kiri yango ogenda ku mobile money. Oyina sente zoyagala okusindika. Then nomalo zisi ne bazikwata mbu agent yoyo mbu fetwa mu blacklistinga.
Sentinel Bank mutubuulire ba agent kibe mwabula kalistiga tuleme bawa sente zaffe kwa fete tubimanyi byabaawo mugamba abantu Sentinel bajibba obukadde bisatu agent yababba mwamukwata why inconveniencing customers Sentinel Bank tugenda kuba abantu bemobye oya ko mukazi sigwe mobye banka mwine engeri gye mukolamu ebintu bya mweta tegerekeka Sentinel Bank mweddeko mukwata omukyala mwamuwuliriza mumulimba kamutumolo mwaleta na investigator mulamba ba Sentinel na investigating omusango the lady is innocent mukwate milioni za 2.5 muzimuwe otherwise fe tugenda kuba list abantu bangi nyo batutuukiridde banka muyitiridde okubba abantu n'okumanyira abantu mukwate sente z'omukazi muzimuwe malole 5 franka atambi mutubulire ba agent bemwa blacklisting kati nze namanya ntya agent eyababba n'atababba namanya ntya ze customer oba agent yababba mukwate agent ebe tibina ffe bitukwatira nako neno jja nokwata sente z'omukazi milioni 2.5 omukazi atunda sukali business yeggwawo mumuyita ku mapeera mwakatula mu meeting 3 saba kubira ba Sentinel nakubira n'abanene awo ku mapeera ne bawo omukazi mwe sente ze kati waliwo bukakafu bulaga nti this woman was in connivance with the agent mukwate sente ze muzimuwe nalabe Frank Atambi abyogerako Frank Atambi is right the woman nange mbadde mumanyi oyo omukyala n'omukazi abonyebonye ne Sentinel Bank over nothing lwaki mumutulugunya mukazi wattu agent yababba mumuyina what else do you want Sentinel mwagala ki mumanyira nnyo abantu olava abantu webajja sente mu Sentinel Bank nga mutandika okuyomba mugende erubaga tukolekitinga ekiwabyawo omukazi tumwesenteze mulekerawo okumumalira obudde mwe nnyini aba Sentinel mwangamba mbu you handling it saba kubira Sentinel Bank mwe omukazi agenda kusinkana Idi saba omukazi agenda kusinkana Idi wa Sentinel Ssaabasumba wamma tuyambe Ssaabasumba Sentinel Bank ewo omukyala sente ze milioni za 2.5 mugende mukwate agent yababba nite mujja kwata sente za abantu kwa bank eremeddwa okuuma sente zaayo. Is it the customer's problem? Ama mutumanyidde nnyo tujja kuba list tubawadde ennaku ezo Sentinel Bank muyine ennaku 4 oba tuleeta abantu bonna mukola ebintu ebyo ebyekisiru the disguise of banking newe tubawa chance. I gave you a chance, Sentinel Bank. I talked to you kindly. Omukyala ne mumuyita mumutuuzaawo meeting after meeting. Ate katudda ku kampani z'amasimu ezibba data n'obubbi obuli mu kampani z'amasimu omuntu ajja n'akubba essimu kumba agabbye ate gakwatagana n'abali mu kampani g'amasimu pini yo ne bagijjako sente ne bazitwala. Obwo nabwo obubbi kati bweyongedde eribbi kasita likubira oli ali mu masimu nti wange nina enamba gyenzibye ne bajja sente ku mobile money. Waliwo n'obubbi obulala omuntu abeera bweru n'asindika sente ne zijja kampani y'essimu negambo yo tennaziraba. Bannange obubbi bwa mukama tujja kubaanika kampani z'amasimu nammwe mususse obubbi nga bwe twogera ku mabanka nammwe kampani z'amasimu mwetereze. Omuntu akusindikira sente e Bulaaya neziremera wakati kampani egamba tennaziraba kampani y'ebweru egambye nti yo yazisindise nobeera confused to whom to blame. Eri kampani y'ebweru naye nga ate eri kampani y'ebweru egamba nazisindise eno ey'essimu neekola ki? So abantu babbiddwa nnyo. So Sentinel Bank mutuyambe. Agent yagenda ku kyuma mu kifo ky'omuwa emiliyoni 3 kyamuwa 3. Yo no Ntambi aliwa. Where is Frank Ntambi?
franga atabe ajambulire nze kenyine nakubira bank eyo nemko omukazi wati mwa sentes mbo tuchatu idiots wanji Junior awo bali kuweereza nawe webale Junior ze Airtel yabbye sente zange nakwata millions 2 nga nkozesa Airtel yange nezisindika e Uganda Junior namba bali kuweereza ggwanga. wanji Junior oli otya wamma? jendi Gyebaleko. nawe jebale Omulimu gwaffe gwe twakuwa ogw'okuvuma mpunga gwakomawa. ndi ku bintu bya magezi kati ndi ku bintu bya magezi I'm on things ebya magezi kati people are struggling in the bank zino naga amakampani g'amasimu ebyampuuga oli bireeta olula kati tuli ku bintu bya magezi biri serious kwatagana ku sente z'Abannayuganda so ffe twegayirira Centenary Bank etule n'omukyalo oyo mumuwe sente ze mpoziko nga mutugamba nti there is connivance between omukyalo ono n'ababba bank. That's what we want to know. Nebwe kibanga omukyala ali very innocent and mukyala bambi ategerekeka is a very corporate woman. Nemwe amutambuza ku mapeera awo jangu encha komawo luli nze bwennyini nemba kubira essimu ne mungamba Junior idi wa Centenary agenda kusiika n'omukyala. You did bother to meet the woman. Get the woman's money. Muzimuwe ngana mwe mwina banka ya mwe na business ze bintu byakutuzanyirako. Yes ubbe bosusi banka zefudde ez'omutawaana ezigamba ko tebawulira. Mukwate sente z'omukazi muzimuwe, mukwate agent eyababba. Agent mumumanyi temumumanyi azize sente zamu neba client kwala sente za client muntu ebyekisiru musimanya kati ye yanditegedde ati agent yababba yanditegedde ati obutamuwa sente ze twalize mulinamu. So wano Isima yali ayogera ku Equity Bank ate mumbolira bintu bya Isima muleko Isima omule mirembe. Leave Isima to rest in peace. Kwa mwe nabali wantemanyi kyamusa malagasa mabwasambi mwaye mwefulanya abategera ate yatemutegeera ebintu bya Isima byabasuka okutegeera era mubireke munabitegera mu government eddako totandika kujana kuwandika bu comment bwo ekyata Isima akimanyi. Do you want to lecture me? Do you want to lecture me about his mother saliwo nalibu US oba naliwan jana ebyekisiru byo? Let the man rest in peace. Namwera mujja kufa. Wali wagendo bera mu Uganda luberera. Mubera omwetiisa line gwanga lyamwe bababba muli amwe nedda fere tujja kyegerako abanye tujja kufa tumbavu linga amazi. Baba abantu oli awoza bya Isima. Isima bwe yali agenda okufa yakugambako ekyamota. Nuve mu madda ze mutategeera. Nebya Stacy babizo okuba na birala nnyo. Gwe ngo busiru bwo bukulowozesa wano. Okola mu side. Leave what you don't know to us who know. Byotamanyi birekere fa babimanyi. Mbucheni yabajja kuta oba banzita bote balifa. Wano wali wagendo bera mu Uganda luberera. Wano by 2090 fena tujja kuba twafadde. It's very stupid of you okuddawo obutogera ku bintu bikuluma. Alaba mwina nnyo muzogo. Ebintu ebibaluma temubyogerako. Mubeera mu bya kisiru kwetiisa. Baba mubeera awo musirise. Nuwoza ba gundi yafa. Ife natujja kufa. Era abafudde bali bameka. Era Isima ye yabatta. This is a natural process of life.
tolaalika kozesa kufa kutiisatiisa bantu abajja kutta nammwe mujja kufa abali awo abantu bafiiridde mu America. People die is process. Oyinza n'ofiira mu kinaabiro ennaku zo nga zaaweddeko ne mu kitanda ofiiramu. You can die in your sleep today. So temuddangamu kwogera bya kisiro era okufa era bannange ne mutulootu ofiiramu olwaleero notazuukuka. Gwe nooba okufa okuyita kwangu ennaku nga zaaweddeko. When your calendar is done ne bwoba munyonyeegwa gotanko motoka abantu bana ne bafa ne kufikawo omu gotanko accident nge motoka ebaddemu abantu bana ne bafa omu n'asigala gwe tokirabangako gwe bage buli accident webaawo buli omu afa era balina okufa be bafa bawona zenne motoka zendaba ezigudde ku accident noga banne waliwo eyawona nga gyali eyawona. Kano olwekyo bannayuganda mmwe mwogere ku mu Uganda bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Nalaba bano bannamawulire beddusiza mu America ffe tugenze neyadduka e Canada ajja kufa. Okufa tekuliiko nsi neyadduka e Canada bajja kukomyawo ng'ofudde. So temututiisatiisa era Junior ne Isima ebya Tayisima obimanyi. Nze Isima ali mukwano gwange nga twekubira every day. I know what happened. I know. Byemanyi mbimanyi. Nze byemanyi mbimanyi. Nazzeemu okusanga driver wa Isima e Masaka last week yavuga Isima. Kakati nze I know. What I know. Ate sijjera bibabuulira. Kati bibagasa ki? Omanyi okuluutya. Nawe amuyina olugezigezi. Kati omanye ya Tayisima okole ki? Okuluutya. Buli omu amanyi by'amanyi. Know what you know. But the end game all of us we shall die. Polisi yagamba nti emundu eyakuba Pastor Bugingo ye ya Tayisima. Right okosa common sense. Bagamba dambwe mundu yababula. Polisi mundu eya Tayisima yagibula. Mbwate mundu yali esembu Pastor Bugingo. Kati gwatosate kosa ku magezi ga matono. Noebuze mundu eno yani. Ye mumanye mukozese eki. Nzisina kyenjagaza batemu. Era nze tebakuta nuka Junior bunjabeerawo nga nnoonya yakusa. Nze sina kyenjagaza batemu. Buli omu abeere waali wamma. Nange ekiseera kyange bwe kinaaba kituuse nja kufa. Muzaata yafa. So ebyekisiru mubimanya bane bajja tutta. Bajja kutta gwe. Temunteeka mu mboozi zammwe. Bobi Wine nga kyo tekifanga ki principle. Ye Bobi Wine nga tafanga. Tali ye magere mu bigere tatudde. Tombulira naye ebintu bya kisirusiru bya desi madesi. MC10 bamusibye. Kati abao ne full figure nabo bayombagana. Full figure ye yamusibye.